Yes, ogamba otya omulungi akyekuumidde ku Spark TV webale okubeera nga okedde naffe enkya ey'olunaku olwaleero. Nze Ahmed Wahab ne mu kitundu kyo mu programu eno eya Spark ku makya Monday to Friday sawa zibeera 12 paka 3 ez'okumakya nga tukwata ku nsonga ezitali zimu. Era nga leero mu kitundu kyo tuli wano line ekkubo lyeridde nakawuka eri ewaba King Saha eyo enakawuka eyo line ekkubo lyerimu ku makubo agasinga okubeera amabi mu Kampala, mu Wakiso ne mu Uganda yonna. Wano kuline ekkubo enfuufu ye baana baliwo ebinnya ate nga sayidi eri gy'oviire nateeta okujja okwegatta wano paati emu baagiziba. Kaakati tuzze okubeera nga tunyumyamu kona abantu batubuulire butya embeera y'ekkubo lino nga bweri bwekosezza enkola yaabwe ey'emirimu n'entambula yaabwe okutwaliza ewamu. So tugenda kubeera nga tufuna ku ndowooza z'abantu batubuulire butya ekkubo lino engeri gye lifaananamu bwe lisobodde okubeera nga libakosa. Tulina abaami be tuli nabo wano bakola era bawangaalira ku kkubo lino n'emirimu gyabwe bwe bagikolera, era butereevu bakozesa ekkubo lino kubanga bakola omulimu gw'okusaabaza abantu. Ssebo wasuze otya? Sebo wasuze otya Sebo? Nze sirina tabbu yonna, weeyagala? Ayagala bulungi. Amiina. Amannya gafu? Nze Sempija Joseph. Oli butereevu ku Spark TV. Ekkubo lyammwe tulaba nti ge gamu ku makubo agasinga okubeera amabi mu Uganda yonna. Enfuufu kyafuuka ekyokweyalira n'okwebikka. Embeera y'ekkubo lino ebakosezza etya naddala mu nkola y'emirimu? Embeera y'ekkubo lino etukosezza nnyo lwa nsonga enkuba bw'etonnya ekkubo libeera libi, abasaabaze tebakiza kutula ku ppiki kubajjukira baba baddugala. Omusana bwe gwaka nfuufu nanga bw'ogirabye n'olw'ensonga eyo tuyisibwa bubi nnyo. Essebo kale tweyanzege katweyongereyo mu maaso wano mpola mpola. Tukyanyumyamu n'abantu ba wano mu kitundu kya wano. Ssebo ogamba otya? Ndi Ssebo. Oli bulungi? Siri bulungi Ssebo. Lwaki ki ekigaanyi? Mbeera mbi. Batuyisa bubi. Ekkubo bbi. Ekkubo bbi? Bagenze babaawo ebinnya kati badidde bakubyemu mayinja ge basuddemu. Ebidduka byaffe byonna bibyo byonna ogireeta nga mpya kati nnyino tennaweza na mwaka naye ogiraba yonna eweddewo. Kati kitegeeza tetulina kalungi mu kkubo lyaffe. Tuli bubi. Ye enkola y'emirimu eri eti abasaabaze balinnyaku. Abasaabaze babaako ekiseera kati enkuba weefuuyiriramu nga tekuli buddo mazzi nga kuba ofunaafunayo. Wekubaako ebisooto tebalinnya. Ate mu tawuni omuntu ova eno ng'oddugala mu tawuni togendayo. Togendayo, buli muntu akulaba bawozayo nakawuka loodi. Kwegana tulinga nga batwala nabo mu kibuga. Lwakkubo lyaffe tetulinaamu kalungi n'akamu. Lwakuba totugambye mannya. Amannya agange nze Isa Ssaka, ndi mutuuze wa kitundu kuno gira boda. Kale tweyanzege katweyongereyo wano mpola mpola nga tunyumyamu n'abantu abawangaalira era abakolera ku luguudo luno. Seeka, salaamu alaikum. Oli bulungi Ssebo? Jibali. Naawe osaabaza abantu abagwa okola mirimu mirala? Nkola mirimu mirala. Okolerawo ki wano ku kkubo lino? Ndikolako wali ku Lufula. Okolera wali ku Lufula. Mu abalufula embeera y'ekkubo ebakosezza etya? Ekkubo lyonoonye emmoloka z'abantu, piki. Enkuba bw'etonnya tebaagala tuvuga. Emmoloka zoonoonye, ebyuma bifudde, sekabuzo bazifa. Kati ffe twasigalira dde tunuulira butunuulizi. Tubivaako. Kyekyo mukama wange. Kale amannya gafu? Amannya nze Siraaje Lutwama. Siraaje Lutwama. Kale tweyanzege katweyongereyo wano mpola mpola nga tunyumyamuko n'abantu baffe. Ogamba otya? Isooka oggyeko amawaani ensi ekulabe bulungi. Kanjeko n'element. N'element nayo agiggyeko. Abantu bakulengerere ddala bulungi. Amannya gaffe? Kigundu Padde. Oli butereevu ku Spark TV. Embeera y'ekkubo eno ebatataaganyizza etya mu mbeera y'enkola y'emirimu? Embeera y'ekkubo eno etutaataaganyizza nga bw'olaba twesabika. Abantu tebakyagala na tuwagira. Kati nga bw'oyambadde toyinza kulinnya booda. Tosobola girinnya era olinda takisi. Ate enko tetuyinaako kirungi, enkuba bw'etonnya ero lyolaba biddiba. Ezo enju gy'olaba eri eyakka yali mpanvu nga zino.
yiiyaawo naye olw'embeera y'ekkubo bagenda bayiwa ettaka kati bagenda bajongerako ettaka nekka so embeera y'ekkubo eno etuyisiza bubi nnyo singa kitundu tekifaana bwe kiti kitundu kyandibadde kirungi nnyo naye gavumenti eringa yatwerabira oba temusasula misolo ayi ate emisolo nti emisolo so tugisasula kubeera abakolera e Kampala mu bizimbe ebyo basula eno kitegeeza emisolo tugiweera ddala emisolo tugiweera ddala naye tetumanyi lwaki kkubo lino gavumenti kyeryagikola so abasaabaze kibafuula batono ddala batono balinnya butukutuku balinnya takisi kati ffe batusula mugulu olabanga enfuufu bagikendeezaamu omuntu tasobola omuntu ola olimusanga mu kibuga ajjudde enfuufu bamanya ava nakawuka luli bavanga wabiri nakawuka lodi ne busaabala kati bava nakawuka bwe bamulaba n'enfuufu bakimanyirawo oyo wennakawuka naffe tutuukayo mu kibuga misinde gye abasirikale batukwata waba bamanya tuli bafala tuva wala nakawuka nakawuka fala era olujja bakutwala nga mubbi w'akasimu so temubandalayo tetubandale ate anakulinnya abeeri alabika bulungi gwofaanana nga bondaba naye nga zino engoye nzikedde kuzambala naye katula bwe zifaanana so gavumenti andibadde etufaako nga be batuteeka mu pulogulaamu tulabe ngaekkuba eryo nga be bagamba nti baliteeka mu pulogulaamu wali mu maaso bakolayo bali mukola mwala neeyo balina emyala gye bajja bakola so balabika obudde buno bayinza okuba nga bali siriyasi wali mu maaso ndaba baazibawo ekyo kibataataaganyiza kitya ekyo kikyotataaganyizza kuba kati omusaabaze tumwetolooza okumutuusa enateeta ba wa 200 ate luli abadde wa 10 ate kati olwakiri alinyira ddala takisi nemujja wano 200 mpaka Kampala kibamu kibajjeeko ffe twakita tubeera okulaba nsi gyetulaza tetulina kiddako kale tweyanzeege anko sookojje ugamba otya tuli ssebo oli bulungi ndi bulungi jibali kale ssebo bitambula bitya bwebityo amanya gafe amanya gange nze Geoffrey Sekanjako baŋŋambye enfuufu wano mugirya ne mugyeyalira ne mugyebikka egy'emirimu gitambula gityo olw'enfuufu eno etawanyizaamu ku mirimu gyammwe oba mukolera ddala bulungi ngaffe ababooda tetuyinza kukola bulungi mpozi abatukutuku abantu babeera beeganya enfuufu nga balinnya tukutuku kati ffe mpozi abaali ku bwangu nnyo tusobole okutwala naye abamuko n'akadde toyinza muvuga kale tweyanzeege yagambe tuli ku kkubo wano tugezaako okunyumyamu n'abantu abakolerawo emirimu egy'enjawulo kaakati tuli wano n'abakyala bafumba emmere nabo batubuulire butya embeera y'ekkubo eno bwebakosezza mami gyebale kale sebo amanya gaffe amanya Nakafeero Rashida ofumba kamere ku kkubo wano ku kkubo ery'Ennakawuka okyagula obunzaali ngula naye era kinkaluubirira kubanga kati enfuufu yeekola ng'obunzaali kaakati olaba mu kifo kyaffe kinene okiraba ekifo tugezaako kiyonja naye oba waakamala bwoti enfuufu neesalako wano eno tufumba emmere ennungi naye tugitunda ku lower price olw'enfuufu olw'ekkubo waba ogiseera teri agenda giri erimu enfuufu olinajja n'akugamba nti epuleeti y'ennyama agigula 4,000 nga nze ate kiro ngiguze emitwalo 2 kati sente ziyinza okuvaamu tezisobola kuvaamu naye bakikola lwa nfuufu oluguudo lwe tuliko lubi banaye tubeegayiridde batukolera oluguudo lw'Ennakawuka luno abakulembeze baffe Pulezidenti Museveni kanfukamire bannange Pulezidenti tusaba otukolere ekkubo ly'ekabojja lino eno okuva ku Nateete paka Nakawuka naye ffe abalikolerako tuli bubi ebinnya bingi n'enfuufu nnyingi ate enkuba weetonya ebisooto biba bingi tetukyasobola tunda mmere yaffe bulungi kale obubaka Pulezidenti agenda bufuna kubanga butuuse butereevu ku National TV buli ku Sipaaka agenda kubeera nga abufuna mpolampola tweyanza nnyo ssebo tweyanzeege kale kendabe wane ow'ebyokunywa muzeeyo ogamba otya byebyokunywa bikyatambula oba nabyo birimu enfuufu yasosse mwe mu byokunywa yatuuka mu byokunywa mweri teyingira bwekoma kuguluko tusimula olunaku osiimuula emirundi emeka 18 oba 2
muzeyi togenda kaddiira wano era nawedde kakati bo bakasitoma bakyajja oba olw'okuba nti okusinziira ku mbeera nawe embeera bagiraba bagamba tugire katumale gagira enfuufu nga kifuuse kigundi kya bwo bwenkuba mugira mubeerako ate obwenkuba bwonoonekera ddala kubanga bibeera bisooto buli amazzi gagira negava eri mu kkubo negatuuka eno yonna kati budde ki bwe musinga okweyagaliramu wano ate oba kasana toba n'enfuufu yaffe tebalwaza tulwala tukola tugenda mu ddwale bwennaku ne batuwako oba mwabimanyiira kati n'amawuggwe gamanyi ate tunakola ki batugamba twalonda bubi mwalonda bubi twalonda bubi ate mwalonda ni President Museveni yaliko yafuga yakulembera naye notamanya yagambe ne wavaayo mayirungi teri kivaayo teri kivaayo bwatyo n'abeesonyiwa tuvaako watulaba bulabi nga mistikolo ku ssimu essebo kale tweyanzeege katweyongereyo wano mpola mpola ogamba otya oli bulungi gyebale gwe ku luguudo luno olwa Nakawuka okolerako ki serina kyankolerako just nkuumawo okuumawo gwe akuuma ebintu by'abantu nze nkuuma ebintu by'abagaga ye enfuufu gwe terina ngeri gyekukosezaamu empisiza bubi etya efuumuka mu bintu noyoza amasuwaani nosanga nga okugenda wabweru okufuluma nosanga nga emaze okuddugala n'engoye zo n'engoye ng'oyoza omala okwoza ng'oteeka ngawo ku gundi nosanga zimaze okuddugala era esa bubi ennyo tewali kyehaja akunyonyoddeko ku byenfuufu era ndowooza akunyonyodde kale tweyanzeege anko ogamba otya oli bulungi gyebale gwe ku luguudo luno okolerako mirimu ki ngena mukosi towaza emmere y'enkoko naye enfuufu etawanya nnyo era kati mmwe ng'ab'emmere y'enkoko enfuufu ebakosezza etya enfuufu eyo bakasoma tebasobola kujja eno olw'ensonga niffe bakuba wagiko ne batwirangako amazzi oba ne balukola yo teyingira mu mmere ya nkoko era ezikosa naye tuba tetwakyakola mwetaaga kubayiiramuko mazzi kutuyiramu amazzi kubanga zakasene zirikuwa zakazabula zakazabula zo senga batuzaamu wakiiko amazzi etubeerawo okuba muna Uganda bwe tubeere amanya ga Kakoza Peter kale tweyanzeege ye Kakoza Peter agamba wakiri babayiiremuko ku mazzi ekyo nakyo kibenga kiggwa wakiri basobola okuba nga bakola emirimu gyabwe mpola mpola so obwetu butambudde olunaku luno olwaleero tubadde wano sayidi z'e Kabojja ku luguudo luno luva e Nateete okudda e Nakawuka oluguudo olujjudde enfuufu oluguudo olujjudde ebinnya ate nga ku bw'enkuba kibeera bulala ku bw'omusana kibeera bulala naye nga ngenda kuza mu studio ewali Kefas ne Miuka bakongereyo ne program eya Spark ku makya tova ku Spark TV nze Ahmed Wahab siba bulungi weraba